nti ojjava Congo ojja Uganda bakuwagala ennyo, not at all. Kitika Museveni ke yamuwandiikiranga nti gundi mu million 10 yakakolangamu photocopy ng'atereka n'akateeka nti Museveni yamutumanga okuwanga abantu ensimbi, ate ensimbi ezo nga bupapula bwe yennyini yabuwandiise, gundi mu million 5 gundi mu muyisizaamu n'entuka okukyawo yamuyisizza nga bwe mulaba, ekitali nti buli omu kiteeka okuba bwe kityo. Ne muga neggwe mukwano gwo ataligenda kuba mukwano gwange olunaku n'olwo olw'eggwanga lyange Buganda bw'atuyisa. Bana Flashlight Channel Uganda tubebaza okutwagala ate kwe tuli tukomyeyo obaweereza. We are very happy to be with you every time, every program that we post. You watch it, you comment, you share it as a sign of love that you decided to show us. Febani abachali abalamu, febani abali mu nsi yaffe eno Uganda. Ensi gye tuyita mu bugubi. Nenga kisa kya Katonda nti wetuli. We are very proud of you people, all our supporters and all our viewers. Kisijja kwerabira mikono gyaffe mbasaba. Tata waffe, muzeeyi waffe mukulu bya Lugaba agenda for operation. Era tusaba mwenna abasobola twetaaga over $30,000 in 3 weeks time. Operation egenda okuba eri ebuyindi. So whoever can tubasaba mufeeyo mulete kye musobola. Account Mr. Byarugaba mugenda kujja nga tutekako wansawo awamu n'essimu ye. Musobole okumukubira ku ssimu abasobola omuyamba mumuyambe. Naye ate nga so yekka abantu bangi beetaaga obuyambi, but kyonna ky'olina Mukama akutwera omukisa mu ekyo. Honorable Mukulu Byarugaba yakwebazizza nnyo weebale okuteeka eddoboozi lyo ery'ensi abamuyambe bangi okuva gy'oli kwawe wakyogerako. Namugamba muyambeko yenna asobola. Oza kuba tulaba tutandike olugendo lw'olunaku olwaleero. Bana Flashlight Channel nate nsanisa okuddamu okuba nti oleseganyizza obwanga mu maaso gammwe. Nze Jakana Nadduli ate era mutabani w'olutabaalo. Ow'ensonga 10 ezaali ez'enda ya Nnakalamaate era ez'ensa ez'omuzinzi era eziwa amagezi. Ezitali ezo zaafuluma ate ne ziwera ensonga 40 ezitalinaamu nsa yadde okubaako kye zissaawo. Nabwe kityo nti nja kusooka kwebaza abatuuliriza akaseera konna ke muwaayo n'okuba nti bingi bye mutta ne muga nti tugezeeko okuwuliriza Flashlight Channel. Ku lwekyo mbeebaza ng'oli bwega nti obutaliiko mpeera kugenda na kwebaza kuba ate ffe tulina kye tubaddiza okutulaba. Channel eya Flashlight si yange era sinaamu yadde shares. Era tebukeeranga enkyolinaga nti channel yo kubanga batera okukola ensobi. Ega nti channel yo CEO ntuula naye si yenze. Ekyo kibategeezanga lunye kubanga bwe batera kagamba nti ebyo by'owulidde si bya Flashlight as in particular OTV wabula byoyo gwolaba tukyaziza abyogera yono tabajja Kana Nadduli. Kale mukyo njagadde nakyo tukitangaaze mu disclaimer ezo nja kubawebaza ebbanga lino okuba bawuliriza abalungi. Naye ku nsonga Dr. Abyalugaba njagala kubategeeza nti Bayibuli Kristo kennyini yategeeza ebigambo ebyekusifu nga byanda. N'agamba nti yenna ayambaza omunaku era amuwa aba awadde nze. Mazimo yaliisa masiikini aba aliisizza aliwa. Kyova nti mukusaba kwaffe ebbanga lyonna tuga nti atabula ku buli kijjuliro. Tusaba mu linnya lye atabula ku buli kijjuliro. Omanyi gwe bategeeza? Dokita gwe oli wa ddiini ki? Bayibuli wagisoma? Oba okubako nfufu ku Christmas nga mugenda kusaba? Tulira eri tunula eri buuza kibuuza. Bayibuli ogisoma? Ngisoma. Oyo atabula ku buli kijjuliro baba bategeeza ani? Katonda Yesu. Yesu ye Katonda. Nati Yesu.
nja kubagaliza emirembe gya Katonda emirungi lubeerera ekibuzo nkiyise oba nkigudde nti kibi nnyo kibi ddala era n'oliyaga nti ogulya omusango okumanya ekituufu n'okola ekikyamu nga gwe kennyini abukala mu mpeereza n'obuluŋŋamu bw'ekyo ky'okkiririzaamu nga gwe nannyini kuba musobya. Kale njagala okutegeeza banna Flash Channel nti Dr. Abyalugaba waali omukono gwe tukole ekyo ekigwanidde nga bwe yagamba nti bamukisa abo abawaayo ku lw'emmeeme ye. Ate mu lunyiriro olulala n'agamba nti mazima ddala omukono oguyita waggulu gunaaweebwanga ekitiibwa okusinga kwogwo oguyita wansi, kubanga oguyita waggulu gutoola ku kye gulina guweeyo ekimu eky'ekkumi, wabula ate ogwa wansi gutegebwa mu kusaba okutwala ekimu eky'ekkumi. Kaakati olwaleero wanvuyo omukono gw'eri Dr. Byalugaba nga ye kennyini gwe mukono ogwa wansi kubanga yali mu bwetaavu, tutooleko ekyo ekimu eky'ekkumi kye tulina. Gwe tofaayo wadde siringi ebi bitaano biweeyo. Ne Katonda alikusendera bangi mu nkomerero eyo naawe ng'ofunye ekizibu, kubanga abantu abalinga abo bajja ku lw'emyoyo gyabwe gy'eggwanga ne bayimirirawo ku lwabwe ne bafiirwa bingi. Ke kaseera okukeera enkyokakasa nti mwebyo bye badde bafiirwa naffe tutegeera nti katubasasule emiliyoni 100 n'eba 2 ntono ku mwana w'omuntu singa tuba situkidde wamu wamu. Ntono n'obudde bwabaddeyo okuba nti ye jjajja Nuupu. Kino nja kusaba mukulu wange Gladiator Bobi Wine, His Excellency the President of the Ghetto, akkirize atuwa omukono ogugwanidde, sinza kusala wabula ogugwanidde tutandikire okwo, kubanga ono mpaji luwaga okubeera ng'ofuna ekitiibwa ky'obwa jjajja Nuupu kikulu. Kale kyo nkisabanga nze ate mutoowo ow'ebyobufuzi ate mugandawo mu buwangwa n'ennono, ogezeeko otuwe ekkubo ku Byalugaba ono nga bwe wamukyalira nalaba vidiyo eyo sebo Dokita aheebwa nga naye akamwenyumwenyu yalina kanene. Tugezeeko situkiramu tuyambe tusobole okutambula. Kale mukyo kyenja okusaba nti osobola okugulawo WhatsApp ffenna ne tubanga mwetuli mu kusonda kw'essente ezo mu bwerufu bw'ensa y'erwaleero ababbi baki bayitirivu okuggyako nga musazeewo okugamba nti tuweza ku nnamba ey'essimu ate era tetulitegeera nti ziweddeyo ezeetaaga, kubanga newankubadde basaba 100 tulina okuteekamu ate ensuusuuba y'okuba nti ayimirirawo ng'amaze okujjanjabibwa. Kale bwe banga basaba 100 fe tunoonye 100 mu ameka, bwe basaba 2 tunoonye 2 mu ameka, nti ne waba amaze okujjanjabibwa waliwo akaseera k'okuddeka kalusesi ng'alina kuba alabirirwa buki bulabirirwa. Kaakati essente ezo bwe tuba tunaazikuŋŋaanya gwe tuggulirewo channel ya WhatsApp guruupu nga buli enna asonda ne tuwandikira nga guruupu eraga nti gundi ow'egindi ku nnamba ye yasindise yere wamala okusindika n'atukubira kalisiiti ako oba ka screenshot n'akasindika eno ne tumanya nti ku miliyoni 100 twakafunako 2 manga mmeka 3 ne tumanya nti bwe zibanga miliyoni 2 twakafunako 75 tumanya kiki tusonda na budde kibwe tusigazzaawo. N'ekyokubiri nti entandikwa weeri afuna hope y'omusawo kubanga atambuza obutalinda kintu kuggwayo mbu tulumanya dizi zigenda kuggwayo. So WhatsApp group esobola okutuyamba n'okusaka na kino nkitegeeza abali mu central government, most especially abagwa mu kibiina kya NRM nti opposition eno mugisasula era kyatteeka okuteekawo shadow government, naye n'abantu abali mu kitinga ekyo nga bali lukulwa ggwanga lyabwe okukutisize nga tekitegeeza nti gundi takwagala. Aba kuyigiriza buki sometimes okutisizinga okutegerekeka va mu bino ebyanvudde eri mu susunku nojja ng'opaaluuka okukulala, naye abo bagwanidde mu buweereza bwabwe gavumenti okubatunulamu naye ng'ate tebasika kubatwala eri wabula olw'okukuuma kyetugamba nti twassaawo opposition ne gavumenti okuba nti erina abagikola ki olwa enkola y'ebibiina. Secondly, His Excellency Bobi Wine waddembe okuyita aba Nuupu bonna abatudde mu Parliament n'abategeeza ku lwa Dr. Byalugaba n'abaga nti ono mpaji luwaga nga ejjajja Nuupu kimugwanidde nga nze temunnantunulamu musoke muyambe ku bantu baffe. Buli mumemba wa Parliament olwaire mwasindika 61 ye nnamba buli mu bwakwata emitwalo 50 gawe ekyokukola ekitegereka. Ono mandate agirina nga His Excellency Bobi Wine esobola okukubira aba Nuupu abo bonna okuvaayo.
n'abasigadde mu division ya Kampala bakansalazi basasulwa ne baleetayo emitwalo 15 buli omu. Naffe bassekinnoomu ne tuba nga tutandikiraawo kuba ntusindika 2, 5, 10 n'asobodde otuwa miliyoni abayanirizibwa. Kale mu ekyo nja kubasaba olw'omwoyo gwa Katonda okuba mu Katonda ebiina tusooke tubisibe ku bbali, obulamu bwe busooke butaasibwe. Kyakabi nnyo. N'abagaliza emirembe gya Katonda lubeerera n'okuba bawuliriza abalungi. Sina kyenzako kwekyo nejja wabula okwebaza for that introduction gy'otuwadde okusigala nga tuyambagana. Nange n'oli buli nalina obwetaavu yenna alina kyasobola, please kindly do. Account number ya Mukubya Rugaba very soon tugenda kukiteekako egenda kuba we could be sending that money. Secondly should be sometimes mujja kubanga mukozesa oba enamba ey'essimu eya 0772 980 933. Ekintu kyensobola okukusaba okusonda kw'olwaleero okuli genuine museewo yenna anaabeera interested okuba mu WhatsApp group kiina kye kitaasa kinene. Ne bw'onoosomera abantu akawunti ya Dr. Byalugaba nga teri ajja tteekako ssente batono era bali babaalubatu bwe bati ate naye kiri bakizibu okumanya omuwendo nti guggwayo bwe guti. Essente kale teekayo ku akawunti tukubire risiiti gisindike ku WhatsApp kiki group tumanye omuwendo we tutuuse ne we tukyabula. Manyi tugongerawa naye sindika ku akawunti ye ate ono yasindise ku ssimu ye byonna bisobola okukola negwe bw'okikola akawunti eno gisindikeko eya Facebook group nti nasindise ku ssimu ye emiliyoni namba gwe kuba screenshot nga zituuse osindike eno tubale. Okay. Yes. Bwe baba asaba 15 oba 10 tukole 15. Sure. Yeah. Ekyo tugenda okukola era account oba WhatsApp group immediately after this program. Yes. Ngenda kuba mazo okugigulawo. Kijja kuba kirungi. So n'olw'ensonga eyo awo tugenda okutandikira. Newe bali nnyo highlights gy'otuwadde era mwenna mbasaba naddaba MP mwenna whoever can please let's do and save Mr. Rugaba's life. Musajja ali mbulumi alumizibwa. Wana tutandika n'olunaku olwaleero. Amanyi Uganda y'ensi yokka ebamu ebintu ebyewuunyisa. Oba Uganda yafuuka kiddukiro ky'aboonoonyi oba kiddukiro ky'abessanyu awo simanyi. Twakava mu ba Afghan nga bayingirawo n'eggwanga kaliitidiiti kati juzi wano ku Monday twalabyeko n'omukya bano the Congolese on Wednesday bayingidde wano nabo abakongo naye ekisinga okuneewuunyisa why is it so lwaki tebagenze Kenya lwaki tebagenze Rwanda lwaki tebagenze South Sudan why everybody olowooza mu ndowooza gwe ng'omuntu why do you think so abantu bano bayingira mu Uganda mu ngeri ezo? Is it a free country that whoever can come and whoever want can go? Okufuluma kizibu naye okuyingira kyangu mu Uganda. Ekintu ampuliza kyateekeddwa okutegeera sovereignty powers zidifaalinga mu mawanga ge twetoolodde much as we compare and make a comparison mu state sector olwaleero zikola ekigambo East Africa. Ontegeera bulungi Doctor? Yes, sir. Nabwe kityo mu East African sector Rwanda mweri nawulira nti ne Congo yali yeesaba naye nga ate Congo nnene nnyo okusinga ate ne East Africa nga tugigasi. Nebanga yo sovereignty yayo erina sigalayo kubanga ate oba ogitunuulidde abaagikulembera baali balala nga tebakwana kujja n'okwegatta mu East Africa. Naye Kenya Anita and Rwanda yasaba ejje ne bagikkiriza. Nabwe kityo Rwanda baddayoko okuba flashback mu byafaayo omwaka gw'olwenda Abannarwanda babereberye okujja mu ggwanga Buganda specifically kubanga ekigambo Uganda tekyaliwo. Baatuuka wano Buganda nebaaniriza era baasinziira Congo nga Ababirigi babayisizza bubi okusukkirira. So yali colonized by Belgium. Butereevu. Ne basala era bayita Gatuna ne batasibira ate enkole yadde embala basala mu busazi paka Buganda ne tubasembeza. Ekiwandiiko ekyawandiikibwa nga bamaze okutuuka wano kyava ku Weekitiibwa Katikkiro Kaggwa Bikongo tebitta nnume gulemye
n'awandiika ebbaluwa ng'esinza ate ku bataka omukaaga abwakasolya abawandikira omubuuza nti waliwo abantu abaze tannaba kutegeera naye okujja kwabwe tulaba nga bafaanaganamu n'abantu baffe ab'ewa Kabaka Mbaguta Owankole. Ampuliriza ebbaluwa yakolegebwa neweerezebwa ate okugenda ewa Kabaka Mbaguta okwebuuza kw'abo abantu. Okwanukula kw'ebbaluwa eyo Kabaka Mbaguta naye agiddamu abategeeza nti abantu abo be mulaba tufaanagana buki naye olulimi lwa njawulo n'obuwangwa bwa njawulo. Ekitugatta ffenna kiri ekintu eki ffenna tuli balunzi. Naye nkutegeeza bategeere ku lulwo naye abo si bange nga nze Kabaka wa wano naye namanya nti baayitawo ne basibira gye muli kale mu kyo kyonna kye mubavunaana ankole teriimu. Ontegeera gwampuliriza? Nabwe kityo nti nkutegeeza ki bwe batuuka no mu mwaka gwa 1926 baatandika okufuuka ab'ensasagge mu kwagala okuba nti babeera atippa ne Buganda era nga baali basaba okuba nti babalibwa okuba abaawano. Ebbaluwa eyo gavana n'agiwandikira Ssaabasajja Kabaka ne baweebwa ebifo Busiro ne baweebwa Kyaggwe ne baweebwa n'Eŋŋoma eno mu kye tuyita Bulemeezi b'ebifo bimeka? Bisatu. Balundiremu naye ng'ettaka libabadde si lyankomedde nti lya lubeerera bajjanga balifugi nga bateeka okukyusa timing ate baddeyo. Ekitaakolebwa 1926 constitution zigenda okutandikibwa ez'omuzungu okugenza okugaa nti tuzimba ekigambo Uganda. N'agamba atya nti bonna abaatuuka no mu mwaka 1926 ne gubasangawo kumanyika constitution eno banna abaliwo okubanga balina Uganda by birth. Nzijja ku kiki wabuuza sinnakutuukirawa by birth abanalwanda abo ne babeeramu naye abanalwanda abo tebajja buka mwalimu n'Abakongo n'amawanga gasigalidde. Naye bw'otunulira trace ya Buganda ne Congo bangi Abakongo ate abalimu omusaayi gwa Bantu people. Oba ontegeera? Abatali ba Hamites ba Nilotics ne ba Nilo Hamites bebe bika ebisatu ate abavamu ba Museveni omuli eggwanga lyabwe kubanga the Bantu differs from the Bahamites. Ontegeera? Bwe batuuka wano ebiwandiiko byonna nga bimaze okuteekebwawo mu nkola ne bagabana n'ebifo ebyo n'essaawa ya leero ba Museveni abajja na kigambo ba Seveni muyajja amannya ge olwaleero okutunula essaawa ya leero nga baafuna omwaganyo ogusobola okuvuganya nga si bannayuganda as in native or being a polygon ne babeerawo mu ggwanga lya wano. Naye tebaatwala mpisa zaffe za wano kyekyali ekyasinza okuba ekibi so nga ate ffe twatwala nga buli muntu ajja kasita ogoberera ennono yaffe kiwedde. Oyo Bayibuli kyega nti oyo atali ku lwaffe ye mulabe waffe. Tebaafuuka balabe mu ntandikwa. Obulabe buli mu Museveni ono okwagala okwonoonera eggwanga n'abo abagemwegasseeko ne mwesuukunda nga mutunuulira ate abasigalidde nti be babi. Kaakati wali okibuuzizza nti tebaagenze Rwanda tebazze ate ne bagamba nti tebaasigadde gatuna mu baganda baabwe basaze okujjanga mu refugee nga bali mu kigambo unification y'eggwanga Uganda ekitaaliwo mu budde buli. Onfuna bulungi kubanga sovereign states zaali zemaliza states 13 nga Buganda is a nation at its own nebakuŋŋanya nebateekawo yate yabagoba. Kaakati bo okuyitamu obuyisi ne bajja eno kijje kunza kugamba mu ntegere ya JAKANA Somani Nadduli okuba nti tebakwatwako ate bangi bayise ne Rwanda tebagenze ne bajja Uganda bagoberera stress y'Abaganda baabwe abajja ne bafuna emirembe mu Bwakabaka bw'e Buganda nga tebaakosebwa. Ate olwaleero afuga muganda waabwe 911 Munnalwanda yafuga. Kale mu ebyo by'otunuulira nti ate bazze ku butaka bwa Buganda baabwe obutali bwa nnansangwa buzaaliranwa wabula bazze kubanga Museveni yafuga. Amateeka singa gasanze Museveni si aliko nga mukulembeze mulala question zaali badde nnene. Naye kino nawulirako emabega America yasalawo okusobola okulabirira abantu abo nga bwe yatuuliza Afghanistan topic gye twayogerako emabega nti erina obuyinza ejja sobola okubalabirira wano ne ba refugees abo bonna be mulaba government tebakkiriza lwa nsonga abali mu bukulembeze babafunamu ensimbi. Naye si buganzi bwa mukwano nti ojja vve Congo ojja Uganda bakwagala ennyo not at all. Naye olw'okuba eggwanga eryabakulembe ne mu butegeevu bwalyo nga Baganda basanga twakuŋŋaanya dde abantu abo kyova olaba nti kyanguwa. Eggwanga bw'otunuulira Rwanda lirimu amawanga ameka?
bahutu n'abatuusi bonna boogera olulimi lutya tebakwatagana. What about Buganda erimu amawanga gasukka 8 naye nga tetuli at stake? Lwaki kibeera bwe kityo? Kati kizibu nnyo genda awali entalo ez'amawanga ng'atova mu lutalo lwa byanfuna oba eby'obufuzi n'ogenda eri n'otajja ati Uganda. Kosi gw'olabanga ennyango naye ate kibangukira okujja otuuka wano. Naye tubuuza nabo baliwoza emyaka 3 era nga Uganda bwe tulina mu constitution nti omuntu bw'anaambalanga emyaka 20 egy'omuddiriŋŋanwa nga tazze waabwe anaabalibwanga okuba nga Munnayuganda mu nnyingo ey'e10 eya constitution yaffe. N'abo banaaweza emyaka 2 tugenda bawa national ID bafuuke Bannayuganda kubanga constitution bw'esoma. Question nnene eyeetaga debate y'abategeevu n'abatukulembera nga tulina okubaaza mwakola mutya ekintu ekyo. Baaliwo mu CA by the 1995 constitution amendment abo bateekwa okuba nga mu 9392 bateekwa okubeerako question lwaki baasalawo okukola ekintu ekyo. Abagwira mbu amalamu n'emyaka 2 anaabalibwanga okuba Munnayuganda olwo aba atutte rights z'okufuna national ID, afunye rights ezironda, rights ezinaawasa, rights ezigula amataka, rights ezisomera wano n'okkaanira ebifo by'ebyobukulembeze kuba abamunamuki. Ne museveni bwe bati bwe bajja n'abataali tebateekeddwa kuba nti bafuga olwaliro be bafuga. Bwe tunaleka etteeka ery'okuprevailinga mu nkola eyo bannatives tugenda tunulanga bwe tunula Cyprus olwaleero, Denmark n'ensi endala zinoonya bunoonya ne France kyagwayo nga banoonya bunoonya bannatives tebakyabala kubanga bagwira baba ekkubo ddene okugwa mu nsi yaabwe. Kati okuga nti Omufalansa pure kigutwalira akadde, okuga nti Omudenish pure kitwala akadde, Omucyprus pure kikutwalira akaki akadde, Omugulisi pure kitwala akadde. Nabwekyo ne Uganda tuteeka okulivisinga embeera egenda tugwamu nga budde bukyali. Bajja bateeka okuwandikibwa mu kampu n'okuba nga bamanyikiddwa n'okuba n'ebipalati ebikulaga nti gwoli kino. Bangi babajje mu kampusi ezo nga nze akamwa koogera nina jjajjange waali awo ewa ekijeebeejo alina Abannarwanda bayitirivu abajja ate naye baamutegeeza ensonga y'emu nti waliwo bw'oba oyagala mukyala tulina kukufunira ku bali mu kampusi. Baabategeeza abasinga naye ng'ekyo kirowoozo kiteekwa kubanga kya Museveni bwe mujja munoonye be mufumbirwa. Mu kampu teryagaana musajja abuuza ekintu eki woosula topangisa nti sipangisa kyonna kyekitugende. Kampu agivamu nga jjafumbirwa eno aleeta banne 6 babeera awo tujja kulimirawo ffenna 6 ne bavayo mu kampu kuba ono yafumbiddwa eno. Mu Buganda kibadde kiyitirivu ekiteekwa okutunulwamu. Nabwo kitebwa obuuza bali nti tebaaziiziddwa baagoberedde Tracy yemu ate ne bayambibwa nti kiri kyali kya 91 wayise emyaka emeka 221 gy'emyaka 10 ne bajja bakwatibwa mukisa nti ate afuga muganda waabwe. Ontegeera bulungi? Kakati awo kyaliwo akabasa kennyo okulekera central government n'abantu ba bulijjo okusalawo ku ebyo byenjogedde batunule mu bo ddala kiri wase bwe ba palamenti ng'erimu ku muzinzi okutunula mu nsonga eyo ng'esobola okukyaza nakyekyaze naye nga bagwira banatera okusinga ba natives mu lugezigezi ne lukujjukujju. Kyovula nti Gashumba bwe yavaayo bwe yabyejjagalira Jakana nalyo namutegeeza nti wano tuli kikira kya goonya tetusobola kuvaawo tuli goonya mu mazzi. Nalyoka ntegeeza nti bakyayinza kuva no bo balinga bwe abe South Africa oba America abatwalibwa eri mu slaves nga ba slaves mu United States. Nenda banga muto wa birowoozo gwe sinza kwagala kuddamu kubaako kyenyega naye nga yasinzira ku maanyi ago nti baganda bo bwe baweze bangi mu nzija y'emu ekyetaaga okwazaamu Museveni bw'aba avuddeko abantu amugenda bakola mutya okutabuna kubanga bayonoonya obuwangwa bwaffe eno no bagyonoonye obulombolombo empisa olulimi lugattiddwamu ebigambo ebitali byaffe ebyonoona obwonoonyi. Muwoza twawasa muwasa biki ebyo? Muwasa biki ebyo? Kale ku ekyo nja kukomaawo ekikwatagana ku abo abayingira muno teyali badde ensobi okubuddamya kubanga omuntu yenna omwana w'omuntu ayagala walungi era wakkakkamu. Environment ya Uganda esobola okubeetangeresa abantu bonna naye bwe tuba mu nkola ya federo nga bwe twagala ku Afghanistan abo twali badde Buganda ng'ebazira baaligenza ebunyolo nga bunyolo ebeetaaga
era state ya America nga yo bwebanga egamba nti ejja kusobola okulabira abantu abo state ebeagadde okubalabira babalabirira eyo mu bunyolo ne mutta omusayi gw'ebunyolo nga temwetabise waffe eno ne muga nti Eastern yaga nti yejja batwala America mu Uganda twasize etteeka Eastern ebaagala bwe bajja bavuga paka Eastern sovereignty yaabwe obwakabaka bayonone ku bweyo n'okuba tuli mu nkola ya federal buli asaatuuka jjagwa mu ggwanga Buganda which is wrong. Ekyo kikyamu Katonda ababeere ku ekyo buuza ekibuuzo kirala. Aho nalaba ku ekyo ekyakongo otangazizzaamuko bulungi ate nange nkitegedde naye mukyo kyagala okwebuuzaako where could be the sovereignty of the parliament nti abantu okuyingira n'okufuluma ndowooza parliament yali badde esa negamba kale nga they're going to consume products za Uganda ate n'embeera y'eggwanga singa bafuna obuzibu Uganda at large tuba responsible for them. Ne parliament yawo yali amanyi ga parliament gali liddawa oba twabivaako ensi twagikwasa muntu omu? No, wano kyenvudde gamba nti mu statement eri eyise nkutegeezeza nti singa parliament eneebaamu omulamwa nga n'ekyo kyekolwa kirabyemu omuki omulamwa parliament nze nagivaako dda mu bintu ebyafa ne biziikibwa parliament yafa n'eziikibwa tubulako kwabyalumberwayo parliament ya Uganda. Yes, eyo yafa n'eziikibwa va kuba n'abavaayo ne balegeza nti tulina kye twagala okulagana ne tuwuganira ku basomesa issues which matters ne bazirekawo oba ontegera bulungi. Parliament erina obuyinza ku president nga bugaze ebitundu 100 ku buli 100 singa bagenda kuwejinga lutalo nga lusukka jurisdiction y'eggwanga lino buvunaanyizibwa bwa parliament okussaako omukono bwegaana president alina buyinza butwala abantu bweru kulwana kitegeere nti abalwana mu Somalia, South Sudan, Congo ogwo mukono gwa parliament zizo sente zosangako ne beebuuza zaavuddewa to silence them ate oluvannyuma ne beerega nti balinganga abawoggana ate ne bazirya kyovulaba nti ate entalo gye ziri naye balinanye kukola ekyo eba parliament sovereignty yaayo nabwe kityo omuntu ataava mu nsi endala nga bolaba Abaafghanistan we bayingira wano mukono gwa parliament okukakasa nti tukkiriza bajje teguba gwa president yekka obuyinza tabulina mu Fountain of Honors Act ekyo tekiriimu ontegeera nabwe kityo bano boolaba abavudde eri barefugee okujja okwekkata mu ggwanga Uganda specifically n'abo banayingira mu ggwanga Buganda obulagajjavu bwa parliament somehow somewhere n'obulagajjavu bwa silence ya Mengo kubanga oli agamba atya nti taata bw'asirikira ebikolwa by'omwana ebbanga lyonna kibalibwa nti taata ayagala omwana oyo ensobi ezibe nga zitambula Mengo nga esilensinze emimwa gyayo ku bintu ebimu ebigenda okukona n'obuwangwa bwaffe ennono n'empisa oba n'olulimi sometimes nga Mengo oba Buganda yavamu ekigambo kiri omutwe gwali wano okuba nti byaffe byayonoonebwa bingi gyekoma okusirika kiwaliwe abatukulembera okuba nti bayonoona kinene. Endagaano ya 15 ewaliwo ennene Mengo kuba nti weeri nnambulukufu ate endagaano eyo tefanga nabwe kiti ekigambo kyayo kikulu kikulu kaakati wano parliament nti yasirika bwe baba kyabateerayo busente obwo ku akawunti ne babusangayo obugendo zibikiriza amabanja mbadde ngenda mu banka ebadde ndi bubi abo bwe batyo bagenda busanga ku akawunti kikirete emimwa gyabwe okubanga misirifu ate ne bawuganira ku byekisiru ne balaga eggwanga nti balina kye bakola nga bali mu byakyana kito kale mukyo buvunaanyizibwa parliament ku buli muntu yenna nga libadde eggwanga gyeri okuva gyali okujja okwekkata wano kasita kinga mu kigambo nti refugee bwe kinga mu kigambo nti waging a war against a sovereign state your parliament. Yes. Okay, so nange mbasaba member parliaments ebintu bino manye ensi eno bwe tunagisuulirira ffenna omwana wange muzzukulu wo what will they talk about Uganda in the next 100 years ensi n'abateweddeeko betega tugifula United States of Uganda ingana tuba mu America tubakyali mu America mutuufu naye ate nga bujja tuyita the pearl of Africa bakwewuguusa tekyali America mutuufu already Indians are there it is well known ensi yonna nti eggwangiro si America
kiva mu kiga Amerigos eyagenda okuvumbula ekifuge ng'aveeri mu Greece okujja okuga nti azudde America. Neti yazuula America asangibwa erimu abantu ba Red Indians. Okay. The owner of the state. Okay. Neggwanga Uganda lyasangibwa lirina ba natives baalyo. Bannanyini bitiibwa mu kubituulamu n'okubibukala abateekeddwa okubibaamu. Weewaawo. Tukyali kumpe obawerera the flashlight in Uganda wemuteera okusanga different people with different analysis and different ideologies. Kwe tuli kumpeo honorable omanyi nga tugamba budde obusinga Uganda ye ebyomu Uganda byewuunyisa kuba mukotta kidakiika emidakika bbiri basazeewo bagenda taka kutusoloza ssente fe abayita ku Entebbe Road naye ng'essente bazikuŋŋaanya already batukyajinga emisolo ku mazzi getunywa amafuta getunywa ku mafuta nga tugenda kwita wali ng'ogula emmotoka bagenda kukyajinga ng'okuba sim bagenda kukyajinga ne wano we tuli bali mu tukyajinga n'okuyita ku kkubo okuyita ku Entebbe that northern bypass bagenda kukyajinga sente. But really, does this government of ours think that we also think ahead of them in terms of the things they're doing? Lwaki batukyajinga sente ate ng'ekkubo lyafa batukyajinga na musolo? Nzijukira ko ne kyafaayo kimu kitange kiyantegeezaako. It was 1992 nga seerabidde. I stand to be corrected on that. Era bwe naabukibuuza kitange n'addamu n'okukintegeeza. Ne mu kitabo kye yakiwandiikamu ekitongole kya AU kyayita olukuŋŋaana oluvannyuma lwa 1996 bano bamaze okuwangula ne babategeeza okwegatta mu kibiina ekigatta amawanga g'abaddugavu. Nfuna bulungi nga bulaba United Nations. Yes. Ne bategeeza His Excellency President akkirize ensi ezifunye obulabe nga buno nga busse mu kuba nti bwononebwa lwa byabufuzi ekitongole ekyo kisobola okuteekamu essente mu kujja okulima kw'enguudo mu Africa, most especially Uganda in particular, nga essente oba enguudo zibataddewo oba malwaliro oba kutambuza kw'amazzi oba masannyalaze abantu bajja kujja nga bawa percentage entonotono okusobola ositula amawanga gano okulabika obulungi ku siteeke y'omuzungu mu kulaakulanya n'okuzimba kw'ebibuga. Ekyo Museveni ye kennyini yakirinnyako ekigere bw'ati. Naye nga bali bakuteekamu ssente nga tusolooza nga bw'olaba oluguudo olwo lwa Entebbe Express Highway. Yagaana olw'obufuta n'obunnanfuuso balimu yalaba nti eggwanga n'enguudo ze bagenda okwogerako zisinzira mu Buganda. Bwe tuba twogera kubanga bali basinza nnyo okwagala okuzimba nga basinza mu capital cities oba kye tuyita cities. Naye nali mbuuza yali badde siti ya Buganda yokka. Naye olw'okujja ku n'ebigendera ebitazimba ono yakigaana n'akirinnyako ekigere. Oba ontegera bulungi? Nabwe kityo bw'otunula oluguudo lwonna lwe basondako essente kakasa nti oluze ssente zaali za muwi wa musolo wa wano baali baazitoola bwozi bannannyini baagala kujjayo ssente zaabwe mu kibanja mpola si kipya. Naye ekyennaku ate nze kye nnasinza otutunulamu mbuuza emisolo gy'eggwanga Uganda gyonna okwetula eggwanga social service zaffe emisolo gye tukuŋŋaanya zaali badde zitunuddwamu ezessirabawo amalwaliro muzimba ga bikugu enguudo si buli aluga nti mu lwa Uganda specifically amasomero sinaba ge muzimba nti ga gavumenti okwongera ku misolo gyayo butunya UPE kikuba n'enkyuku noga nti ddala omwana w'omuddugavu kyagenda okuvayo ategeera okuzimba eggwanga lye mu buufu bwalyo ng'ategeeza ekigambo nti ndi muddugavu. Akyambuze ge mazima matuufu. Naye nze bwe nnawulira ku ekyo sakitwala nga kikulu nga minisita akyogerako ow'ebya wax ow'ekitiibwa gwe baakuba ku masasi awo n'atafa ne mmanya nti owaayo bwe baamulabula n'ageza kuteekawo ejjaliri kyamuwa ekyokwiga kinene Katumba Wamala yasoma abagwanidde okuyita ku luguudo olwo nga tebasasuddwa nga Katumba n'ekigambo Wamala mannya si ga Bunyolo si ga Kyankole si Lukiga si Eastana nodda nti oba Northern Region wawana musajja musese awedde emirimu. Naye olw'okuba nti ate mu magye g'Obote yali gyali abo bwe batyo baali nnyo b'Obote abo baali ku Obote teri yayagala nkola ya Bwakabaka n'oyo bw'atyo bwe yali
kuba amagye teyayingira ku Gaamini oba yali Gaamini n'ag'Obote Museveni agenda omwegattako ng'olwedde yali mujaseeri naye nga be baalimu ate abaweereza bayessa simubala nnyo kuba nti obwakabaka abutegeera n'okubwagala wa naye bwe yabadde asoma mu abo exceptions abo batagenda kusasulwa kabaka wa bwakabaka bw'e Buganda ateeka okusasula kabaka teyabaddemu yayogedde ku his excellent president n'abakulembeze abasigalidde n'ebitongole ebirala oba yeerabidde naye nabuuza nti ekkubo liyitawa mu steeke liri ku ttaka ly'obwakabaka nga nekikwatagana ku kigambo gye baayita teyali private mayiro ne mbasaswa mengeteekwa kubanga mweri kubanga ettaka lyonna ery'entobazi ebibira n'emigga lyakoma mu ndagaano 15 dairekiti eri obwakabaka Uganda kati bisoba genda eri Obote yabinyaga munyeza okubiteeka eri amakulu nti awo gavumenti erinawo byapa biri Mmengo kaakati kabaka ate butamuteeka mu siteeke yagamba nti yetasasulwa kirabika kitya mwe abakopi balunkuseere nga musobola okuba nti mugenda sasulwa abatalina hairaki kubanga Museveni si gwe kabaka wa Bannalwanda kubanga naye Bannalwanda tebalina bwakabaka mu jusikini ya bwakabaka bwawano obutali bwa Buganda obukola serese 13 mwe mujja kuyita ku luguudo nga temusasudde kabaka obwakabaka Buganda ng'oluguudo luli wano asasule ensimbi gulabe kikiri wase nga gwe watuma musajja Muganda n'atasobola kujjukiza ko ekyo nti kabaka kinawulika kitya mu Buganda nti asasulwa ku luguudo gulabe ekyo kikola newankubadde mulina obukyali kabaka wa Bunyola ajja asasule nga tukyabanja ebyaffe muleke nammwe kale mu ekyo saatunulidde nnyo kiri kubanga n'omukulembeze omulala agenda okujja nga asobola okutunulira mu mawanga ageegatise tukyayinza okufuna ba investors ku lw'okuba nti tulina kuba stake gavumenti yaffe tegaggawazizza bantu kufunamu bamikisa kubongera kuba babyomera abaali badde beegattagatta nti gavumenti yawadde Sudiiru ewadde omugenzi Sebaana nga bwe yali ewadde botuulira aboogerwako nti beegasi bagenda zimba oluguudo luno okuyamba ku gavumenti oba okuzimba amalwaliro basolozeemu esente zaabwe sobola okudda nga ttenda bwe ziteekeddwa okutambula tukyayinza okukozesa ku bantu bali okutuyamba tubayamba kuki endagaano ezituteekawo ziteekeddwa okuba nti tezinyigiriza muntu wa wansi n'ebyo kakati mu kyo awo we tuli era we tutuuse mu ggwanga Uganda n'emyaka 35 kyo mukkirize mugaane mujja zisasula ate era basobola kungi tujja sobola kubanga bazisasula ziva mu Banankole Bannalwanda abakutte ku ssente abagagga be bazisinga okukozesa ennyonyi n'ebyobugagga byabwe okuba nti bitwalibwa kale mu kyo nti gwe wa bulijjo baakulekerawo luli ojja tinatina era otuuka Entebbe naye makulu nti lwabali butatomera bugagga bwabwe kubanga nze bunakenja nawulira bakkizako nesisiza pikipiki eyange 11,000 nsobola okuyitako okunga agenza okwekubya ku bifaananyi nti ddala twali mu budde obwo naye nga amakulu mu kyo akasente ako kaba kannuma mpaayo kaaki kale mu kyo mbesobola okugamba byebyo so mwebali analysis nungi so nenga swila noise nti oli mu nsi eyo woyita osasulirawo abatolodi nga bali mu kukyajinga omusolo amafuta agomye ne ogakyajinga airtime n'emmotoka gyogenda okuyisaawo yamaze dde okusasula omusolo ate naawe iseewo okoma osasule. It's not fair. Government should think about that. Mpozi tebeetaga tugende Entebbe kule ku kyennyanja n'empuuta ate bakulekeddewo liwe si abigerera taxi gye zikola no tikuliko taxi ezo zaba bakolamu abalinawo kantu kaabwe nina obwangu ennyonyi yinza okundeka ate ngwe mubana abatamidde edda kampiteeri. Kale kwe tulio baweereza ku Flashlight Channel Uganda. Keep sharing and keep loving us. We appreciate your effort. Nenga tumwerabira jjajja waffe Byalugaba oku muyambako nga bwe kisoboka. Tukyali mpo baweereza. Honorable amasomero gazeemu ate nga government recently yagamba nti there is sent funds for COVID recovery in institutions. Zonna eza Uganda. Naye ate bateeka kakwakulizo nga bagamba private schools, private institutions, they will not be helped. What a mess. Mu government ya His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni nga yakyafuga tosuubiranga ekigambo kyonna kyoteekeddwa okuwa obwesige nkikuddiramu oba mu nsobi nnene kubanga ye kennyini asobola okwerimba himself
ate gwe gwalabako ebbali. Kale statements teziba nnyo mu kutunuulira ki ekiriwo ne zitagoberera repercussion y'ekyo kivaamu kitya kikoze kityo kyenkya. Asobola okuyisa ekyo olw'embeera eriwo nti tujja kusasula amasomero in himself ng'akimanyi ate tetujja gasasula. Oba ntegedde sebo. Kale wano si kipya mufe nnyo okutunuulira butya bwe twejjako abantu abalinga abo n'okujja nga tugezaako okwaza emyoyo gye gijja mu maaso gaffe mu kuddamu okwesimba oluvannyuma lw'ono. Nkikuddiramu wenna gy'oli omukisa gukyali kye tuyita nope pate. Esseewo enkola ennungamu era ennambulukufu. Bw'etali kikola enkofiira egirisigalako ng'egyambadde nga bulabe ya UPC tebavangako. ekyo nkimaze. Kale tunaatera okumaliriza programu zaffe z'ennaku olwaleero. Nakino katono nnyo olabyeko nno father yakkiriza abaana be 10 n'agamba omukyala wange mbadde muwa ssente ne first born wange miliyoni 7 zabadde yakamu omukyala miliyoni 6 gamba bitu. Anyway sikusaakiriza naye abafather bali balese ne finally ne bawasa kwa cases nyingi za happening every day. Babaleke betandika okwetaaya bafuna abakyala bagende mu church babagadde. Ekyobutawasa ate kyekikolo kitali mu Katonda kye bakola mu ddiini yaabwe. Ate kitya nkutegeeza lunye ndayira mu linnya lya Katonda yenna alandetera Bayibuli ku bbanga lyengisomedde eraga mu bayigirize 12 abaalekebwawo n'740 abaziizibwa okuwasa mu buweereza. Tebalindeetere ekyali badde kyakolebwako ekisookerwako. Ekyokubiri canoni laws tegaba mateeka ga Bayibuli gaalekwamu. Ezo canoni laws zaateekebwateekebwawo mmwe abalya mmere ezitaava ku Katonda ne mutandika okuwagiikira butya bwe tuyinza okutambula. Naye bw'osoma canoni law oyo ye yeetaaga okukyusa. Mulina nnyukuta mu kitabo kya Paul bwe yali abakola n'abaga nti yenna alemereddwa anfaanane nze Pawulo. Naye tiyategeeza nti towasa. Kyeri yategeeza nti abakyala mukyala bwe yafa Pawulo yatunuuliranga okuddamu okuwasa okweddibaga n'abantu yakyamulemerera. Naga nti yenna alemereddwa nfaanana nze Pawulo. Tiyagamba nti towasa. Onfuna bulungi? Bw'otunuulira Sara ne Agaali baali bakyala ba Nabbi Ibulayimu. Bwe tuba tumukkirizaamu muli lwaki temuwasa? Ate kye mwakola kyekyennyuma ekyokuba omuntu ajjudde Bayibuli ng'ate bakkasaako nti okudya mu ensi mu omwana w'omuntu yaga nti ensi gibateredde mugizaaliremu mugijjuze mulyoke mugirye. Tiyagamba nti weesibe. Teri muweereza yenna gubaga nti aweereza ku lwa Katonda atateekeddwa kuwasa. It is impossible. Bwe muba mwekwasa Kristo butawasa temulina baana bafa nga tebatuuse kuwasa naye nga tasobodde kuwasa. Bangi nnyo. Bayitirivu nga talina mwana tawasizza n'afa. Oyo tumugambe nti kyali kibi. Ne Kristo kyali kyamuwandiikibwako mu mpandiika bwe kityo. Oli kiyabuuliza mu Bayibuli kiki ekyo ekikuli ewala ekyakuwandiikibwako ekikuli ewala ekitali kutuukako. Ne Kristo ennyukuta ye bw'etyo bwe yamuwandiikibwako bwe yali alina okugenda. Kyovula oli yali amujegererako muga nti Mukama wange bulijjo gw'obalokola naawe weerokole. N'amutunira namuga nti ebigambo biriweebwa ekitiibwa n'okusasulwa kwabyo okusinziira ku ggwe abyogedde. Naye Kristo mu mpeeyo wonna we yayogerera nti yenna alingoberera oluvannyuma lwange nga kyenkoze ne kye sikoze nga kimulayini bw'aliba atakikoze oba akikoze alivunaano. Obutawasa koti yayogera mu nnyukuta yonna nti bwe ŋŋenda nga siwasizza nammwe temuwasanga muveewo nammwe. Ekyo kimukwate kyekyennyuma. Yenna agireeta agambe nti baagiwandika Bayibuli etuziizaako nga ndi bishopu. Obwa bishopu mu Bayibuli ngisomye tebubanga namu. Ebyo bizze luvannyuma lwa Kristo kuvaawo. Nibateekako ebyabo. Ne baleeta ebyo. Ndagaako kitiibwa kya Bayibuli nga Kristo yali bishopu oba yaliko poopu. Weekiri? Sibirabangayo nange. Tekiriiwo. Ekyo ekyokunenya kw'ono okuwasa balina kuwasa mpozi bagambe kimu titeekawo eri bakkiriza nga bawasiza walala.
So, all right. Honorable webale nnyo student analysis I appreciate. Nti bafadha bantu ng'abantu abalala. Obwo bwe butonde bw'omuntu kakati ye faaza okubeerawo yava mu ggulu. Bazaala muzaala. Olaba Kristo baamuzaala naye ate gwe faaza ogenda sikiza biki? Bazaali. Balina kuzaala. Okay. Kale. Mwebale nnyo mwebale ddala. Tukyaliwo. The same weekend mwe tubadde we tulabidde omukulembeze w'eggwanga nga waliwo embiranye baddeko mu parliament nga bagamba omukulu gwe bayita honorable w'ekitiibwa mu senero nti he misused the funds eza COVID-19 nga bagamba babawe accountability abo bakugamba azogereko sente yaziteekawo. It was a lot of money, I think over 50 billion plus, things of that kind. N'omukulembeze w'eggwanga n'ava n'atugamba please don't play with Musenero. Ne twebuuza parliament erina akakiiko akalina okumukunya oli omuntu oli annyonnyole esente how the money was spent. Ne president yavudde n'abagamba why munvire attack a decorated officer of the Uganda scientific community. You have no right absolutely. Okwimirira n'ovuma n'owayiriza. Why can't you check? If you have got an issue, you can check. You can check. People use our institutions. This is called abuse of power. This is definitely abuse of power, abuse of office. Omuntu alina omugaso ne bamutwala ng'ekitalina mugaso. This is not acceptable. Ku muntu kitegeeza ki awagira people they should misuse the way they want oba kifaananyi ki kyasiiga eri ensi naddala parliament. Mu mwaka gwa 2025 26 nja kuddayo nkakasa emboozi eno ku kitange kubanga mu kitabo kye mweri ate tubadde tujumyako ebbanga lyonna okutunuulira abantu bano bwe bazze batambula kuba namanya emboozi eyo kuba linamubuuza nti ddala kiri wase naalisaanye mmanye Museveni gwe wamutegera nnyo okuva mu nsiko naye okutuuka okuba nti yakusudde ng'akakasa ate nga naawe okakasa nti abadde munywanyiiwo mulina kye mwateesa eky'omunda kyotayagala kugamba ffe batabani bo lwaki yakusuula kuba gwe mukwano gwe ate nze siri mukwano gwe era siriba nkikuddiramu ne muga taata ogwo mukwano gw'olina nze ntunuulira muzadde wange empisa gye bamuyisizzaamu nentuka okukyawo yamuyisizza nga bwe mulaba ekitali nti buli omu kiteeka okuba bwe kityo ne muga naye ggwe mukwano gwo ataligenda kuba mukwano gwange olunaku n'olwo olw'eggwanga lyange Buganda bw'atuyisa naye njagala ombuulire yasinziira ku kiggwe ky'omunda nanga nti ekyokutegeeza kyali baddewo nga kigazi naye omuntu omulekera entegeera ye nga tomukayanyisizza. Kitange yantegeeza ebigambo bino gwe gwoyita jjajjaawo nti omusirikale okukugoba nga takusse aba mukwano gwo onfuna bulungi kale nja tutwala omukwano gwo okwokuba nti sittiddwa ate nengoba bugobwa ebisigadde tubibikkeko. Naye bwe yali annyumiza ku mboozi njagala kujjayo ate ekiri mu kitabo kye nkikuwe mu relation otegeere kitegeere 25-26 nga Sserabidde yali kazini yaweereza his excellency the president mu trust wase kyasinza okusembayo bw'ataliba ye I will stand to be corrected nani ndireeta erinnya nendibate nenjijukira nti erinnya lyanjumeza lyali yantegeeza yali kazini eyafa omugenzi oyo nannyini tik hotero eri ebwayisaawo Kawempe naga nti Museveni yamutumanga okuwanga abantu ensimbi ate ensimbi ezo nga bupapula bwe yennyini yabuwandiise gundi mu $5,000,000 gundi mu $10,000,000 naye lunaku lwe beezinga ku kazini
nti akozesa bubi ensimbi ate gwali mukono gwa president ye kennyini ye yali awandika bukiiti obulagiro ono nti esente zikole ki ziwe gundi ne gundi. Museveni yaleka kazini akakiko ne kamumerako. Kazini yakola ekintu aki mu magazi ge oba kyali kifaana kitya oba yalabikirwa kwenkana ki buli kakiti ka Museveni ke yamuwandikiranga nti gundi mu million 10 yakakolangamu photocopy ng'atereka n'akateeka wali n'akakuuma olunaku lwe bamwezingako nga bamaze okuwera naye n'abakakasa nti muweze nti ddala n'akwata mu kukumbe gwa photocopy bagenda okugatta sente zonna zomugazi yanyaga nga gwali mukono gwa Museveni gwe gwalagiranga gundi mu million 3 gundi mugire bwoti yabuuza oli ye fountain of honor ndi under his control subordinate namuwa bulabu wabuzi w'ekyeganze nti sente zimpeddeko oba gwe waŋŋambye mbadde nsaba nti obeeko gw'okuya gavana ansindikire sente ompulya bulungi yes sir. kyusa emboozi eri ogisse ku mwana mulenzi ono ye Musenero omutegeeze ebigambo bye bimu. His Excellency okuvaayo yalibanga ajjukira akantu kali nga waliwo sente ezajja nga gwali mukono gwe n'alagiramu ono bakobawo sente bwe ziti ng'akimanyi nono yalibamu amagezi agasobola omuluma ebirenge singa akola ekintu ky'omwana omuto. Musenero si gwa ggwanga lya Museveni. Amaanyi agajjeewa agasobola okuga nti ayimirirawo ku olwo nga bangi baalese ne battibwa mu kazinga ke kamu nga baganda nga bwe yalekawo Saida Bumba n'owekitiibwa eyali minisita atone general gwe bali bayita anina yali ava eno makulu bitera yali atwala constituency eyo ng'atwala Katikamu South Saida Bumba Katikamu South yeno waffe mu Luweero inya lingenzeeko so nga ate waffe wawa akyali mulamu waali kati takyali minisita onfuna bulungi Kidduma Kubuya kaakati ekyamusene Museveni okumuyimirawo si buganzi bwa mukwano ekyo kimu kyalibanga akimanyi nti waliwo bwe bayinza okunnumikira nti sente nze nazisaba nayimirawo ku ono atutereddewo emboozi nnungi beemanyira mu nsiko abantu bamanyira kiseera kiwanvu ye tabamanyira eno abamanyira eri mu ntalo ate abaasulibwa bannadduli n'abakiriki endala ez'abategeevu ezo zo tewabamanya kirabye awali tobamanyi kale na kino si mukwano gwandaba otekwa kitunula mu kapasite egamba etya tiyalibanga akimanyi nti bu photocopies babulina oba omukono gwe ku sente za covid gundi muwe million 10 ng'ate awa muganzi oba muganda we oba mukwano gwe oba ontegedde bulungi kale ku kyo bw'oba oyogera ku kyamuseno tiyinza kumalira na biseera nti Museveni yayimiridde okuwolereza gwalibanga bwe guba mukwano nga gwe mungi nga bingi byayisizaawo ebyekyana ekitomu byabikolereyo munda byotamanya nga gwe mukwano gwe guvujja naye nga Museveni okuyimirirawo nti akutaase mu ssaga ate ko kubanga akimanyi emuluma ebirenge nga tayinza gisimattuka n'avaayo ayimirirewo. Era aji bwe yasitukiramu ku Saida Bumba namugamba nti ne Kidduma Kubuya dwaki watwakoba lwakayiri babiri ate n'osiba abaganda babiri noga nti bo bagende beewozeeko ku sente eza kyogamu olwali ku mbaga Saida we yayatulira ekigambo nti Saida terina musango nagenda okukizuula naye nga oluli yali amuwaddeyo yali ani akwesa information eyo gy'otaategeera mu budde bwo n'otaaka babiri n'osiba abaganda babiri kale mu kyo ku Museveni oyo olina kuba nti otambulanga mutunduzi wa nvunza bwe batundudde envunza toyita wali luyiira ng'omantawuka ojja weegendeza mpola bw'oba okola ne Museveni oba na biwundu bya nvunza olina kukeera nkya ng'otambula weegendereza nnyo bireme okukufumita ye Museveni naye mbu Museveni bamuwolereza mulindire mu kusembayo ku bwali batakaabye Katonda bankuumire okayisiza mu bwangu kale n'olw'ensonga eyo tuyinza obutasukka wano olunaku lwaleero naye nga neebaza nnyo betambuddeko nabo Medicare Clinic awamu ne Haji Kabogeza alumbeddwa enamba zaabwe bonna be twatwogirako zibawo wansi mubakubirako n'ofuna their services at your own pace. So ku lw'obulungi bw'ensi yaffe Uganda awamu n'ennyaffe Buganda Ssaabasajja Kabaka awangaale.